Muno mulimu ebifo ng'ekiggwa kya Posiyano Ngonde wane e Munyonyo okumpi ne Kampala ssaako n'ekiggwa ekikulu eky'abajulizi e Namugongo. Wano Papa asuubirwa okuyimba mmese enkulu mu ggwanga ng'atudde ku nnyanja mu kifo ekyo. Papa Francis amanyikiddwako ebintu ebiwerako naye ng'ekisinga obukulu ye Papa akyasinze okubeera wansi mu bantu mu byafaayo by'abapaapa. Azze ng'alabikira mu bifaananyi ng'anywegera abantu aba buli kika ng'abazibe b'amaaso, abagenge, abalema ko n'abalwadde b'emitwe mu mawanga gy'abadde akyala. Mu bbanga ettono ennyo lye yakamala ku ntebe y'obwappaapa asobodde okutuuka mu mawanga ag'enjawulo nga Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba ne America ko n'amalala mangi. Eno yonna abadde ali ow'abantu ababadde baweddemu essuubi mu bifo ebitali bimu ssaako n'okuwa abakulembeze obuvumu mu mirimu gyabwe n'okusaba bonna okukolera emirembe mu nsi wonna. Okukyala wano Papa Francis asuubirwa nti agenda kuva mu ggwanga lya Central African Republic wabula era asuubirwa okutuukako ku muliraano e Kenya newankubadde tekinnaba kukakasibwa. Papa Joan yazaalibwa omukazi Omungereza ataamanyika mannya ge. Wabula olw'okuba nti ebiseera ebyo abakyala baali baakugirwa okusomesebwa olw'amateeka, Joan yasalawo okubuzaabuza enfaanana ye ey'obutonde n'asalawo okufaanana ekitonde ekisajja. Bw'atyo yatandika okusoma mu kibuga Trivium mu Italy n'afuna ettutumu era bw'atyo n'afuuka kalidinaali ng'ensi yonna emumanyi ng'omusajja. Joan yalondebwa okufuuka Papa oluvannyuma lw'okufa kwa Papa Leo II mu mwaka gwa 853 eddi. Wabula ng'obutonde bwe bubeera, ono yafuna omwagalwa era luba teruli lutyo ng'afuna ettu lya mugema. Olumu Papa Joan yali avuga embalaasi mu kibuga St. Peters n'afuna ebisa era okukkakkana ng'akubyewo eddenzi. Okusinziira ku batuuze b'omu kitundu ekyo, olwalaba nti Papa waabwe abadde mukazi, baamusiba amagulu ne bamukulula mu kibuga Roma nga bamukasukira amayinja okutuusa lwe yafa. Olwaleero olukiiko olukulu olw'e Vatican ekyafaayo kino baakijja dda mu biwandiiko.